abatulaba ekisinga okussa omutindo gw'emmwanyi si katale k'ebweru kubanga sente zisse amini ekissa bbeeyi y'emmwanyi gwe engeri gy'ogirimamu engeri gy'oginogamu engeri gy'ogiterekamu olwaleero nno nendowooza nti ekinyusi kyensingira ddala okwagala tujjeyo eri abantu baffe ab'Egomba ab'Ebutambala ab'Ebulemeezi ab'Ebugisu lwaki abalima emmwanyi tebagifunamu era n'otugayo bakyalowooza nti emmwanyi si gye bagwanidde okulima agifunamu yavaamu era bwe nzize entambula bwe nti nga mutuufu abalina ku mmwanyi ku mutinga guno oli alinako obutinga 5 obuliko emmwanyi mpozi wala zitandise okumulisa n'ate bwe nzija wano ndaba emmyufu ndaba eya kyenvu eyengerera ndaba eya kiragala ndaba ekimuli ne mmanya nti wateekwa okuba nga waliwo ekyenjawulo olina musawo gye walaga olina lunyiri lwa bayibuli oba olina ejjembe eribaza emmwanyi ewasimba mu mmwanyi obadde ompawuliza nnyo noneeraliikiriza oga nti nina musawo gye nalaga okulima kuli mu bayibuli njagala nnyo okusooka okugenda mu bayibuli abantu bategeere omulimu katonda gwe yatuwa katonda yatonda abantu babiri abalala be beetonze yatonda Eva n'Adamu yabakwasa mulimu ki nimiro kulima yabateeka mu nnimiro kitegeeza nti gwatadde mu nnimiro bwakuteeka mu dduuka abakugambye genda obeere trader bwakuteeka mu kukolera abagambye genda obeere manufacturer kati abantu be yatonda babiri yabateeka mu nnimiro mu lusuku Edeni kitegeeza mulimu gw'okulima katonda yagutonda banyabo ne bassebo tubaniriza extra digest mugoba nsonga mwebale gyonna gye mutuusaako engalo nze Sesanga Bate the great Idris Lukwago Dan Mugoya tuli Gomba n'olunaku olwaleero tubeebaza olw'okugoberera ebyo bye tubagamba emisomo gyaffe ne Honorable Kasibante Moses omubaka omuwummuze owa Lubaga ey'Amambuka ate era nga mulimi nakinku n'okusingira ddala emmwanyi kyekirime ekyaffe kinnansangwa era ekirime ekyaffe emmwanyi bugagga emmwanyi terimba n'olwekyo bwe tutyo bwe tutambula mpola mpola twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'enteekateeka eyateekebwawo ey'okulaba nti nno abaana ba Buganda n'abantu ba Uganda bonna abongera okwettanira okulima emmwanyi era ne twebaza mmwe abatambula naffe amagezi ge tubawa n'okusingira ddala ku mmwanyi ne ku bitooke bagakozesezza ne mubaako ekiramu kye mufunye n'abalowooza nti nno ke kaseera munyige amapeesa g'emitwe gyammwe munyige peesa liri erya delete mudilitingemu ebyo byonna ebitabayamba ate muteekemu okulima okulunda n'okukola ebintu ebibagattako bwetyo bwe tutandise olunaku olwaleero Honorable yesewo tukwaniriza nate omulundi guno webale nange mbaniriza nnyo mwebale emirimu gyonna emmwanyi terimba mwebamu ku basinze kati okuwagira emmwanyi wano mu Buganda kubanga emmwanyi yali terina attention ennaku zino gye mugitaddeko naffe abalimi tuddamu amaanyi nga tulaba emikutu gy'empuliziganya giwaayo obudde bwagyo ne gitufuula ne tuli bansonga era kituleetera obutenyooma naye oluusi buli kiseera bw'olabako bayimbi olowooza nti gwe omulimu gw'okola gwe gutalina makulu olina kuyimba buli kiseera bw'olabako ebirala byonna oga nti ye omulimu gutulekayo bannayuganda njagala okwongera okubajjukiza omulimu mu Uganda ogusinga okukolebwa abantu abangi gwe mulimu gw'okulima omulimu mu Uganda ogusinga okuliisa abantu abangi gwe mulimu gw'okulima ate nno twawukanako n'amawanga nga Brazil ggwanga erisinga okuvaamu emmwanyi mu nsi yonna naye ate si gwe mulimu gwe basinga okukola Brazil ndooza ebitundu nga 10 ku buli 100 ebyenfuna byayo bye biyimiridde ku bulimi ebyaffe n'akulaga ntafuna kaasha okulima kwe kuba kumuyimirizaawo nga talina kyalina aggula alya kirye olw'okuba alina ennimiro n'olwekyo omukolo omulimu gw'amaanyi okuba nti mutujjayo ensi neyongera okutegeera edda twali tulowooza nti omuntu okugendako ku TV ku mikutu egy'empuliziganya alina kukolera mu kibuga naye kakati alina kubeera Kampala wali alina kukolera Kampala kakati bwe mujja wano tuli Gomba olwaleero ab'Egomba baddamu amaanyi era njagala okutuusa okusiima kwabwe
buli Rwanda abaga nti naffe otadde ku map nze mbajjukiza nti ku map olwedde kwemuli wekebera map ya Uganda negomba kwerisangako ebaga nti gwe bireke omusajja oyo batatadde ku map. Amina. Tuli mpenja mwebale kusiyaguka kujja. Amina sebo. Olwaleero nno waliwo ensonga ezibadde mu mawulire ku mmwanyi nti emmwanyi gye tufulumya emmwanyi Uganda gyefulumya ndowooza eyafulumye omwezi guno oguwedde ogwokusatu yafulumye omwezi ogwokusatu yagudde ebitundu 36 asatu plus ku buli 100 okusinziira ku yafuluma mu mwezi ogwokubiri. Ne tulowooza nti oba mmwanyi engeri gye ziri nti sizoni yetaliiko kyokka ate nga bbeeyi olwaleero twogere mu gwokubiri bw'eba yali egula 1,000 kati ate egula 3 2 5 abatulaba ekisinga okussa omutindo gw'emmwanyi si katale k'ebweru kubanga sente zisse amini ekissa bbeeyi y'emmwanyi gwe engeri gy'ogirimamu engeri gy'oginogamu engeri gy'ogiterekamu. Olwaleero nno ne ndowooza nti ekinyusi kyensingira ddala okwagala tujjeyo eri abantu baffe ab'Egomba ab'Ebutambala ab'Ebulemeezi ab'Ebugisu lwaki abalima emmwanyi tebagifunamu era n'otugayo bakyalowooza nti emmwanyi si gye bagwanidde okulima agifunamu yavaamu era bwenzize entambula bwenti nga mutuufu abalina ku mmwanyi ku mutinga guno oli alinako obutinga 5 obuliko emmwanyi mpozi wala zitandise okumulisa n'ate bwenzija wano ndaba emmyufu ndaba eya kyenvu eyengerera ndaba eya kiragala ndaba ekimuli nemmanya nti wateekwa okuba nga waliwo ekyenjawulo olina musawo gye walaga olina lunyiri lwa bayibuli oba olina ejjembe eribaza emmwanyi newasimba mu mmwanyi obadde ompa obiyiza nnyo noneeraliikiriza ga nti nina musawo gye nalaga okulima kuli mu bayibuli. Njagala nnyo okusooka okugenda mu bayibuli abantu bategeere omulimu Katonda gwe yatuwa. Katonda yatonda abantu babiri abalala be beetonze. Yatonda Eva n'Adamu. Yabakwasa mulimu ki? Nnimiro kulima. Yabateeka mu nnimiro kitegeeza nti gwatadde mu nnimiro bwakuteeka mu dduuka abakugambye genda obeere trader bwakuteeka mu kukolera abagambye genda obeere manufacturer kati abantu be yatonda babiri yabateeka mu nnimiro mu lusuku Edeni kitegeeza mulimu gw'okulima Katonda yagutonda. N'olwekyo aguvaako ng'oli mukkiriza nga nze oba ovudde ku mirimu gye yatonda giri nagyo si mibi. Katonda yatuwa obuyinza okugenda okutondawo ensi endala kyova olaba nti Adamu ne Eva ye yabeetondera kakati n'abawo obuyinza bagende nga batondawo abalala n'abazzukulu baabwe naffe tutonda. Naye ekyo kitegeeza ki okugenda ku kiri ekibuuzo ky'obuuzizza olwaleero ng'emmwanyi yeeyongera bbeeyi ng'eyali ku mutwalo kase kati tumutunda 1, 2, 3 ate lwesse obungi bwayo okugitwala ebweru batunda nnyo era aba UCDA batugambye nti emmwanyi yaffe yakendedde ensawo emitwalo 10 okuva ku bungi bwe twafulumya omwezi ogwa February. Kati ekyo kyeraliikiriza era kyetaagisa nnyo okutegeera kiyinza kubanga kyavuddewa. Abakugu abangu bayinza okugamba nti wabaddewo okulwawo okukola shipment delaying in shipping nti ziyinza okuba zasigadde nga emmeeri teziriiwo naye tetunawulirawo mmeeri yakoze kabenje tetunawulirawo kkubo lyaguddemu eri emmeeri. N'olwekyo olowooza nti fulo ebadde etambula y'emu. Naye njagala nga tetunatuuka eyo abantu okubabuulira bino omulimu mu Uganda gwe tusinga okukola gwa kulima fe Abaganda oba abantu b'omu Buganda. Naye abantu abasinga okubanga balina ettaka erisinga obunene okulimwako n'environment embeera y'obudde esinga okuyamba okulimwako aba Buganda. Kino kyengenda okwogera biyinza okunyiiza. Mu Buganda tetulina kye tulima nga tukwata ekifo ekisooka mu Uganda. Abaganda n'abantu ba Buganda kino kiyinza obbanyiiza. Mu Buganda mpawo kirimibwa nga Buganda yekulembera. Nga mu Uganda ffe tukwata ekifo ekisooka okulima ekyo. Tugambe nti nga bwe ziba mmwanyi nga Buganda yesinga okuteeka katale.
ekimu ku bye tusinga okulima in fact mu Buganda kye tusinga okulima mwanyi. Era mu Uganda ffe tusinza ettaka eddene erigenda eriddako emmwanyi. Ffe tusinza embeera y'obudde eyeyagalirwamu emmwanyi. Emmwanyi gye tulima robusta mu nsi yonna kawoowo ka wano ke kasinga okukwata abaginywa omubabiro. Naye mu Uganda n'emmwanyi bajjajjaffe gye baalekanga batulagiridde bwe bagirima. Ng'olwaleero tulina n'emmwanyi terimba. Katikkiro n'ennaku ezo yabadde waffe mu Butambala. Ne UCDA nga yagaba n'endokwa ennyingi ez'emmwanyi. Mu Uganda, Buganda si yesinga okulima emmwanyi, tekwata kisooka. Ekitundu ekisinga okulima emmwanyi mu Buganda, mu Uganda, ye Rwenzori region. Era leero senga ogenda district ku district. Mu Rwenzori? Kabalole. District gye bayita Kabalole, eyaliko ekitundu kya Fort Portal. Oyinza okwekanga nga tewali kitundu mu Buganda kya district yeetongodde kivuganya Kabalole district mu kuba n'obungi bw'emmwanyi. Ebitundu ebisigaddewo Kyenjojo, Bunyaluguru, Kasese ebikola Rwenzori region ng'obigasse wamu naffe n'otugatta wamu nga Buganda. Ebyo ebitundu bye bitusinga emmwanyi nnyingi. Tubisinga abantu abangi. Tubisinga ettaka eddene. Tubisinga abantu aboogi. Naye bye bitusinga omulimu ogusinga okuvaamu essente mu Uganda. Nkuwe ekyo ekirala. Ekirala kye tulima amatooke. Ffe tusinga okugalya mu nsi yonna. Kyekyokulya gwe tutuddeko omuntu Omuganda n'ettooke waakiri abeera n'ekikola ekimu manju olujja oba ku lujja kwennyini. Era teri awoomerwa ttooke nga Muganda. Si ffe tukwata ekifo ekisooka okulima amatooke mu Uganda. Ankole region ye tusinga okulima amatooke. Nkuweyo ekyokusatu. Kasooli. Wano tulya kasooli. Amasomero ge tulina ne galya kasooli. Enkoko ne zirya kasooli. N'embizi ne zirya kasooli. Ffe tusinza amasomero mu Uganda. Ffe tusinza enkoko mu Uganda. Mu Buganda ffe tusinza embizi mu Uganda. N'olwekyo tulya kasooli mungi. Naye si ffe tusinga omulima. Ensawo n'ensawo za kasooli. Zive Masindi wano. Zive Masindi. Zive Busoga. Busoga. Akalo mmere yaffe nganda Nambi mukyala Kintu eyasooka Omuganda eyasooka ku nsi. Okugenda okwerabira kye yali erabidde kyamuleetera n'olumba okutandika otutta walumba amugoberere. Yali erabidde kale kitegeeza nti kazaalirwa na mu Buganda. Ewammwe olinawo okamanyi we bakalima. N'ali mu Buganda akalima erinnya lye Kanyankole. Olina ku mukolo gw'okateekako ne kataggwawo. Kakati tetulina kintu ne kye tuli ennyo n'ekidde ewaffe tetulina kintu kye tulima nga ffe tusinga mu Uganda. Obwavu obuli wano omuntu ayinza okwebuuza nti buvudde ki? Ffe kye tusinza abalala bonna mu Uganda byekwaso. Ffe tulowooza nti waliwo alina otuyamba. Kyova olaba nti n'ebintu bye tulya ng'omuntu akimanyi nti amatooke mu Buganda mwe basinga okugalya. Yimirira ku Masaka olabe truck kuva ku Mande paka ku Sande. Ne ku Sande ziyingiza amatooke. Bw'oziraba ku Lwomukagolooza zireetaga ku Sande. Naye ne ku Sande era ziba zireetaga Mande. Ekiro n'emisana ziva mbalala. Mbuulira wano ekitundu mu Buganda ekitaddamu ttooke. Tekiriyo. Mbuulira omuntu atalya ku ttooke. Buli bu trading center bw'olaba Egomba, Busujju, Butambala, amatooke buyimiriza mmotoka eziva embalala. Kati olwabyekwase bw'osanga abali bagaggawadde nga tuga nti basajja batubbye. Gw'okimanyi nti ebintu byaffe tukutte commodity, cash commodity ze tujjamu ssente ne tuziwa amawanga amalala in donation. Omuzigo Omuganda bw'oba ogwagala omulungi ogujjawa. Ogujja mu Ankole. Lwaki tebaguyita mu Nyankole? Buli kimu mwakyezza abasooka mwakyezza. Ffe twabidonatinga era omuntu agenda bulungi Nyankole n'agamba nti bannayisiyinza kuva eno ngasuze muzigo Muganda. Tubasinga n'oguwoomerwa. Tukwata commodities zaffe twazikwata ne tuziwa amawanga amalala. Bwe zimala ogaggawaliramu ne tuga nti abo batubbye. Emmere eŋŋanda eva mu Ankole. Enkoko eŋŋanda
ziva mwacholi tulowooza nti waliwo omukyoli yajja wano nabba enkoko tubikwata era ne tunyumirwa nnyo ne tugaa nti enkoko yakyoli yewooma eŋŋanda eyaawa ne kyagigana okuwooma ki kakati ebintu ebyo bitutuusizza ne tuva okudonatinga ezo commodity kati tukutte ettaka tuli donatinga enkaayana z'ettaka z'osinga okuwulira nayogerako naye kankiggumize buli awali ettaka nga tekuli kiriwo lisigala baliyita ttaka era liba lyangu okubba buli lw'owulira omuntu ng'agamba nti ŋŋenze ku ttaka lyange omanya talina kyakolerako nze bwe mba nzijja eno sigaa ku ttaka ngamba ku mwanyi so n'emmwanyi ziri ku ttaka buli lw'owulira oli agamba buli lw'owulira kagende ndabe ettaka lyange gye omanya tekuli omanya agenda kulaba nsiko n'alinako ennyumba agaka ŋŋende ndabe ennyumba yange gye nzimba eggaba kalituusi wange omanya alinawo kalituusi kati buli lw'owulira nti babbye ettaka omanya nti ababbye basanze tekuli kiriko era towulirayo nnyo nti babbye emmwanyi weero bano abatubba bazibba ne bajja ne banoga naye okukwata omusiri gw'emmwanyi oli n'agufuula gugwe nga bw'akwata ettaka eririko etteete n'alifuula lirye si kyangu kya bulijjo kaakati abava emmanga tebaddayo kulaba ttaka lyabwe bo tebalambula ttaka balambula nte zaabwe tolowooza nti ziba mu ggulu ziba zitudde ku ttaka ettaka buli lw'olikuuma nga likyayitibwa ttaka ekisooka lisikiriza omubbi ekyokubiri lisikiriza okutunda ettaka lye batabbye bubbi nga lyasigala ttaka bannyini lyo bennyini be balyekwatidde ne balitunda naye nabo olw'okutya okuswala bw'omusanganaga nti batte nti ettaka lyange kaliisizo yalitunda ekyo akimanyi na mukyalawo bana muganda eno mu kibuga ga nti banzibako ettaka gw'omukebanga n'obuga nti ripooti reference mpaayo ku reference nti gwe bakubbako ekintu ekyenkana eka 10 n'otagendako ku poliisi wakiri tagirina taba na maanyi affe tetulina maanyi sajja abo ettaka babba liffe ate enkoko eŋŋanda okuva akyoli nabo babbanzibe by the way abantu bakimanyi nti akyoli yemu ku ekitundu ekyali kisinga obwavu olwaleero kiyisizza busogga lwa nkoko ŋŋanda eno egula $5,000 bagireetera katanda baleeterako enkoko 10 akatanda bakasasula $2,000 n'aleeta enkoko 10 eno n'agikuguza $5,000 kati we lwakitagaggawala bugagga bubabuze obulo nambi bwe yaleeta babutubbako obubbi ogenda obulima awalala oba ettaka lyaffe oba teriddako omuzigo omuganda betugugulako mwankole bagubba bubbi ate oba muganda gwe mbuuliraayo omuntu omuganda ku kyalo sibuuza batta abatuwuliriza gwe gy'oli yonna nga waliyo omusajja ye Kasibante nga waliyo omukyala ye Nankabirwa nga waliyo omukyala ye Nassanga ng'asunda muzigo muganda ku kyalo kyammwe togenda ku byabala simina gwe mmanyi nagwo babba mubbe nabagamba nti ekirala ebitwavuwaza wano ebintu byaffe bye tukola tubikola lwa kutya kuswala si kufuna ssente wakola ekintu ng'otya okuswala bana ndaba batya gatya bansanga batya omusajja omukulu nga siinaawo nkoko etakula kati toteekawo ya ssente era oteekawo 2 kuba naye beeta kuzitakula kati nente bwegityo otekawo obuteebo 2 awo oleme okuswala bana ndaba musajja wa Kabaka omulamba nga siinaawo olina kukola kintu ng'okikola kufuna ssente akola ekintu okufuna ssente ate okuswala takutya kati nze mbadde mu ttaayi myaka nga 10 naalibadde nti okuswala okunsanga booti naye olw'okuba nkola kino okufuna ssente senga mbadde ntya kuswala naalibadde ngamba nti batte anansanga atya mu bisaati bino kaakati omulimu sigukola kutya kuswala kanswale nga batta nsanze ng'olinamu naye nga mu nsawo muno olinamu okuswala tekubaawo abaganda kanjogere ku baganda kozi twagambye tusinga nnyo okutegeera abalala basomera awo muve ku mirimu gye mukola nga mutya kuswala mukole emirimu nga mwe muli ssente abantu bangi emirimu egirimu ssente bagivaako nti giswaza ne bagenda ne bakola egitaswaza nga temuli ssente kati n'omusanga ng'ettaayi eyagala kumutuga naye nga nti tova wano naye gwe oli mu bisaati byo mu bitisaati byo tova wano nga tompaddeeyo mutwalo
omugeti taya talina mutwalo jagazaaki osobola okubeerawo kakati omuntu atalina mutwalo ng'osiba ttaayi waliwo omulimu gw'otasobola kugiramu ttaayi ogukole kuba ojja kuba oswala era ekyo kye mbagambye nti ne bino bye tukola ne tugamba nti tulunde naye nga tuteekawo nkoko tuleme kuswala tuteekawo bbiri gw'okimanyi nti mu Buganda omuntu abeera n'enkoko ezibiika ez'amagi eŋŋanda naye ng'empanga ya neiba lwagirya zino zibiika masumba oyo aba ali mu bizinensi ng'empanga abalira ku ya neiba alina enkoko ze 6 enseera empanga egula emitwalo 3 mu kyalo naye nga zino senge ya neiba bagirya zazigenda kuyiga masumba era ne zibeerawo nga tezirina ayamba kakati oyo aba ali mu bizinensi zinaba yaziteekawo aba yesanyusa mbwesanyusa omuntu n'abeera n'enteze nnya naye ng'ente lwerisala ajja kunoonyeza omwezi mulamba anoonya ente anoonya ey'olulyo si lulyo esobola ogiwakisa just kakati tuve ku bintu ebyokwekwasa tukole ebintu ebyokunoonyaamu ssente nkuzaayo ku kiri kye wasookeddeko okumbuuza era kyenvuddeko okunnyonnyola nti tuli mu nsi emmwanyi yeeyongedde ebbeeyi naye oluvannyuma lw'okweyongera bbeeyi ate neesaliko omuwendo gwe tutunda kitegeeza tetugirina ebbeeyi dimandi weeri naye product teriiwo kati kankubulire kimu ku biviirako ekyo tuli bakasobeza kaswa ng'Abaganda soogerera mawanga malala amalala nagoogerako wano mu bulungi bye tusobola okujjayo buli lwakutaano bino kambiddiŋŋane ndyoke nkuleetere kiri emmotoka zikwata jaamu zaabeera ku lw'e Masaka entakera okuva ku ssaawa 8 nga zikkirira emmotoka ezo ezikkirira ku lwokutaano jaamu kati akoma mpigi okuva e Kampala naye 2% ze zisigala mu Masaka ne 2% nakyegenderera nga nazo 0.5% ze ziba z'Abaganda kino kikyakusosola naye wetukoze ebyobujega tulina okubyebuulirirako nga tetwetiririra ffe ezaffe ezisigaddewo ziba zigenda mu nnyimbe ziri endala ezisigaddewo 99.5 something % ziba zigenze kukola zigenze mu nnimiro mu faamu nga bannyini faamu bagenze kukola ffe bannyini faamu tetugendayo kukola tugendayo kulambula omuntu talambula kintu kikye omuntu alambula kya munne nga gwe bozze okunnambula naye Omuganda era bw'aba ne faamu aga nti ngenze kulambula faamu yange eyiyo girambulako ki eyiyo olina kugiteekateeka nebeera ng'omulala yalijja alambula eyiyo agenda akikola ewuwe naawe ogende ew'omulala ojjeyo olambula ojjeyo ky'onookola ewuwo ffe waffe tuli balambuzi ba faamu zaffe abatono abazirina kati omulambuzi biki byafiirwa nti omulambuzi tabeera investor abeera harvester era anyumirwa kulaba ttooke lyengedde n'agaba omwana oliteme bino challenge ezo okusomoozebwa okubeerawo okutuusa ettooke okwengera bwe lityo ebyo tabibaamu kuba yafuuna kya bulambuzi era ffe faamu zaffe zisinga twaziteekawo okutuwummuza ezaabwe si za kubawummuza za kugenda kukola kyekimutwala ku lwokutaano ekiro ejjaamu n'addamu n'akwata ku Sande akawungeezi ng'akomawo kuba teyagenda kulambula omusanga empiso yazeekubira mu pick-up mwe mubeera empiso ez'eddagala mwe mubeera multivitamins mwe mubeera emmere z'abakozi n'ebigoye bye byagenda okukoleramu ffe mwaffe mubeera mu ccupa za bbiya na Uganda walagi simanyi ani oyo black label omukulu alambula lwanywamu kakati okulambula ng'oyiwayo si kibi naye si mu nnimiro yo tosobola kugenda mu ofiisi yo mojja ssente nga mwolambula ng'oyiwayo okuggyako eya munno ate bw'ebeera eyange era nkugaana toyingira mu nnimiro yange ng'otamidde toyingira mu nnimiro yange ng'onywa ndi ku mulimu gwe nnyinza nti okujja mu ofiisi yo batte nenjija nga nnywa ne mbuuza ku bakozi mba mbagamba kukola ki kunywa
nange naawe wennyini mbagamba nti ndowooza siriwadde bya kisiru situka Abaganda mulekeraawo ekisooka okulambula ennimiro zammwe faamu temuzirambula muzikole mu bukozi mulekeraawo ogenda ku ttaka mulekeraawo ogenda ku ttaka mugende ku ebyo ebiri ku ttaka ettaka lye basobola okubba amangu lyeryo eritaliiko kintu gwe buli azilonga azo kyaliyita ttaka omanya kuliko ekirina okubaako ettaka kuteekwa kubeerako kintu ettaka factor of production ettaka si produce fe ekitukuba ettaka twalifuula product ettaka si product ettaka factor of production nabagamba tukwata ettaka factor of production esinga obunene esinga amaanyi ne tugitunda ne tufuna air ticket ne tutwala n'amaanyi gaffe mu basajja bali abali mu ddungu ne tubawa amaanyi entrepreneurship ne tubawa amaanyi labor ne tukomawo nga tukaddiye nga ne factor of production twagitunda omuntu kisoboka ogenda ebweru n'okola ng'ogenze kufunayo cash addukanye factor of production kyolina wano kyolina naye tolina kumala kutunda factor of production gwoba kasita ogitunda oba ogitutenga product ettaka si product buli wooliraba wonna lirina kubeerawo nga lyoyo nnyini lyo lirina kuvaamu byakolerako kakati emmwanyi lwaki yeesalise ng'ate ya ssente nnyingi buli olukya zeeyongera nabadde nsoma nendaba Vietnam nendaba n'amawanga amalala era agasinga agali mu Latin America embeera y'obudde luli gaali gakaaba frosting omuzira mungi nnyo nga gugakubye tegasobola kuproducinga mmwanyi ze gabadde gatuvuganyiza nazo kakati olwaleero ebbugumu lino eryajjako ewano ewaffe lyali liyitirawo buyitizi olwaleero balina hiiti etabangayo mu hiiti emmwanyi tejja kumulisa emmwanyi yeetaaga embeera eweweera neefuna n'akabugumu neereeta ekimuli kakati zigenda kubanga baproducinga kitono ffe tusobole okuyitawo naye ekyennaku ffe newaffe ng'embeera y'obudde ennungi nga buli kimu kiri permissive ate ffe tetuli nina akantu wano kennoonya nkumalireyo kino nga bwe nkanoonya wano abantu baffe mu Buganda ba elite level esinga ku y'obwakimbuyege nagikunnyonnyolako kwegamba abategedde n'abafunye ku ssente omulimu gw'okulima baagulekera ababiremereddwa byombi ne bagulekera abaavu ne bagulekera ne bakimbuyege ekintu eky'obulabe ennyo bw'ogenda n'olaba amawanga getuvuganya nago tribes zetuvuganya nazo mu kulima emmwanyi genda mu east Bugisu region ba elite banandala mafabi be bananyini mmwanyi n'abalala abatambula nabo abaasoma abagagga abamanyi be bali mu bulimi kati ffe abalemereddwa ffe tuli mu bulimi bakimbuyege kati kitegeeza kikimbuyege bwajja muno n'afunamu miliyoni 10 ate kimusindika kuva mu ekyo kyafunyemu ssente nnyingi agenda akola ekisuuti ekyo kisobola okunnyonnyola omuntu lwaki emmwanyi we yeeyongeredde ebbeeyi wekidde omuwendo gye tutunda actually bw'ogenda mu details za UCD statistics ezo ze yawadde emmwanyi esinze okuba affected ye Robusta Arabica ndowooza ku 36% reduction eriko obutundu obutawera 2%. Ekitundu ekisigaddewo ekisinga obunene ekyesaze ku muwendo gwe tubadde tutunda kya Robusta gwe tusinga okulima mu Buganda kwega tobuuza na nnyo nti baawa abakendedde kye batunda kubanga ffe tusinga okuproducinga Robusta at least tuli baakubiri lwenzo oli region eyo gye ngambye nti etusinga okulima emmwanyi ate erina advantage endala nti emmwanyi ebika byombi bibalayo erima Arabica n'erima ne Robusta kati erina 50-50 mu Robusta tugisinga obungi bwa Robusta naye emmwanyi zaayo ng'ezigasse wamu etusinga bayifa kati wano bakimbuyege ekintu kyafunyemu ssente akiddukamu mangu simanyi ba mwali mukigenderedde mu Buganda ekintu omuntu kyalokeddemu akyesonyiwa watugira ku piiki n'agenda ku kyala bamu abagagga baakuze nga yeegomba
nga kimwetaagisa kumugamba nti abagagga bali bassamu nabo okuzenga weegomba weetaaga kubalaba nti baalemera mu kye baali bakola okusobola okutuuka wano okutuusa nga balabye ekkubo nti liba tuttaawo kati emmwanyi kazaafunye essente buli mwana azifunyemu ssente agenda kukola dduuka mu katrading center akali ku kyalo ekintu ekyobulabe mufo gye yaniyongedde okugaziwa ate muno mwafunye okupracticinga biki ebikuma emmwanyi kubanga kitegeeza nti zisobola okubanga okulima generally kukukubye okumala emyaka 5 kuba tekukuba lwakuba nti Katonda takwagala wakutandika oli kimbuyego olina by'oteekwa okuyigiramu w'olabira ng'ekintu okifunyemu ssente kitegeeza okiyize obo amagezi gawa gatandise bw'osimbula emmotoka eggaali eyalinga ekkuba ebigo n'ogiraba ng'ogituusa bulungi ku muswete n'ogituusa kasozi n'ovaako nga tegudde kiba kitegeeza nti eggaali ogiyize kati togisuulawo ate kwolwo kugenda kukwata motoka egenda kukuba ate neeno wajja kuleka nga togitegedde kati ekyobulabe ffe kye tukola omulimu gwe tujjamu ssente kasita gubeeramu ssente nnyingi gutuwa ate kyanya kuguvaamu kugenda mu mulala gutugenda okutandika nga tutoba obugagga buli wano obeerawo n'otunula ku bugagga bwo anti gambye nti Katonda mu Bayibuli omulimu gwe yatugamba okukola emirala gyonna egy'obusuubuzi nsomye Bayibuli sinagirabamu nalabamu emirimu emikulu 2 3 gye neekakasa obulungi mwalimu ogw'okulima mwalimu ogw'obubazi mwalimu n'ogw'obuvubi omulimi asobola okutuula ku fani agumidde bano bagundi abayigiriza bangi yabajjanga ku mulimu gwa buvubi omulala awo gwaliwo gwali gwa Zaakayo gwa buwoozi ku kyalo yagukolanga obwera nga buli omu amuwalana gino emirala gye gyali egy'abalala abangi n'olwekyo ntagadde okufunza kiri ekireetedde abantu okuba nti emmwanyi weebeeredde ku ssente nnyingi abantu we bagivi ate obungi bwayo bwe tutunda ebweru wetusingidde okugyetaagira teriiwo nti abantu ba wano naddala we basinga ogirima omulimu gwabwe gwa kubaatisa okulima tebakubeeramu nga bakwagala baagala kirimu tugatta bikondo kakati omulimu gwonna gw'onookola nekino kankituukeko olina kusooka gwagala nga gwo nga tonnajjamu kirimu abalaalo ente ezo zirimu ssente batunda amata batunda amaliba batunda ennyama naye bw'aba agitunda akaaba omulala ayagala nte biri byonna ebirala ebirungi ebigirimu bijja lwa mukwano gwalina ku nte omulala wona akaza nti ayagala ente ogiyitako bwoti n'ogikuba ekuvire mu kkubo n'akuvuma asobola ogigguza nagulako embuzi w'omulaalo nanziriza ssente zange olwaki nagiteeka mu bbuutu n'ekaaba nangamba wajje kubonyaabonya bisolo byange kwata ssente zo genda ofuna endala ezaagala abantu abatalina makulu bwete etambula extra digest mugoba nsonga abanyabo ne bassebo mpozi okusinziira ku rankings ezasembyeyo okufuluma zinoonyerezebwako era gwe wakampeereza wano gwe wakaweereza ku mukutu ogumu nenkashayalingamu wano kalaga nti eggwanga Brazil mu 2024 ono gwe tulimu Brazil yekyasingira okufulumya emmwanyi ennyingi katale k'ensi yonna ne metric tons 2681 Vietnam yeddako mu kyokubiri metric tons 10,542 emirundi ebiri kumpi kyenkana emirundi ebiri Colombia wakusatu ne metric tons 7 olya mukubisamu emirundi emeka ayingira mu Uganda eri mu kya 10 metric tons gwe terera Uganda eri mu kya 10 ne metric tons 209 kitegeeza Brazil etukubisamu emirundi 10 emirundi 10 Brazil emmwanyi yakendedde gyetunda emirundi 13 naye ne bwekendeera esigala etukubisamu emirundi egitaka wansi wa 10 kakati tulina mu Africa Ethiopia yesinga eri mu kya 6 metric tons 471 naye tukubisamu emirundi 2 kati kankudire mu kiri kati ate wano mu Uganda fa Abaganda nze benjogera nabo tukwata kyakubiri mu Uganda tetuli mu kisooka mu mmwanyi temwerimba lwenzoli eri mu kisooka naye Bugiswe tuvuganya nnyo
n'ekyokubiri esobola okitwala essaawa yonna kubanga mu Bugisu mbagambye nti ba elite abatali bakimbuyege omulimu tebagulekera bakimbuyege ba elite betogerako abagagga abamanyi abali mu corporate world by the way emmwanyi erina sensitivity erina challenge nene emmwanyi ya bbeeyi eddirira mafuta naye ndowooza bwe tugenze wano omu yanga nti kiro y'ekintu yenkana ne liita y'ekintu liita y'amafuta ge tusinga okukozesa petroli ne diesel ya 15,000 ffe kiro y'emmwanyi tugitunda 1,1200 kitegeeza n'okuga nti ya bbeeyi eddirira mafuta si kituufu amafuta ge gaddirira emmwanyi kakati kambabuulire kino mu Buganda tulina okwejuuba okwejuuba okwekyekiki okwejuuba kwezuula kwewaayo ne tweteekamu amaanyi ne tusobola okwezza obujja lwaki njogera bwe ntyo ffe abamu tumanyi n'okumanya nti Buganda nation Buganda eno nsi eteetongodde naye njagala kuba ekifaananyi senga Buganda yali Soviet state yeriwa nti yensi yeetongodde ng'erina gavumenti n'ensalo zaayo nga zimanyiddwa nga Uganda bweri kakati waliwo state etali Soviet bw'ogenda mu America tulina states nyingi over 40 si Soviet state zonna ziri wansi w'ensi emu gye bayita America kati kambabuulire senga Buganda yali nsi eyeetongodde nga waliwo n'ensi endala bagiyita Nkole nga waliwo n'endala bagiyita Bugisu nga waliwo n'endala bagiyita Kyolirandi nga waliwo n'endala bagiyita Lwenzori Buganda ye yali badde esinga obwavu ngenda kukigamba Buganda ye yali badde esinga obwavu buuza lwaki kwata ssente ezigula amatooke ozibale omuwendo ombuulire gye tugagula Nkole agasinga obungi si gonna si gonna agasinga obungi omuzigo tugugulawo Nkole obulo tubugulawo bwe tulya muno Nkole kansooke nkome ku ebyo Nkole ye tugiguza ki wano tewali ebeera bagita unfavorable balance of trade kitegeeze beetusinze sente zaffe zonna ebeezitutte wano tuwaguza plastic na buveera genda munamujja kusanga ng'ate abamukola sente zaabwe bamala okufuna amagoba nga bamaze okuwa omusolo zigenda Nkole nategayo amakolero eyo exactly kakati nkuddiyamu ompadde bulungi ekizampu lwaki nakugambye nti singa amawanga ago gonna gabadde Soviet states nga geetongodde Buganda yali badde esinga obwavu Buganda emmere yaayo esinga obukulu matooke egagula mu ggwanga lye bayita Nkole kati lyetongodde njogera ku ggwanga eryetongodde Buganda omuzigo ekirungo kyesinga okwagala okuteeka mu mmere ekigula mu nsi gye bayita Nkole Buganda akanyama nga Nkole tennaleeta nnyama Buganda tewaba nnyama ekigula mu Nkole simanyi ondaba amata nga Nkole tennaleeta mata Buganda Nkole tennagiwa mata Buganda teba na mata ezo products nnya eziriibwa on a daily basis amata abamu tuganywa ku makya ekiro mu ttuntu mu ttumbi gava Nkole kati economics balina kibayita unfavorable balance of trade nti batte nkuteekamu ssente nnyingi nga nkugulako by'otunda naye ate ggwe onguza bitono okuzzaayo ku ssente ezo ongulako bitono okuzzaayo ku ssente ezo ekyo kyokka kitufuula Buganda nga njavu kwa Nkole kati ngenda mwakyoli enkoko eŋŋanda gye tuzigula enkoko eŋŋanda eva Kyoli obulo buvaawa buva Nkole n'obulala buva Kyoli era Kyoli kati mbulira Akyoli byegula wano tumanye nti balance of trade ebalansinga bamalaaya sente zaayo tujja zibala tubaleeze enkoko eŋŋanda tubale ne webale nnyo products ozimanyi tubaleeze enkoko eŋŋanda tubale n'ez'obulo bye tugula mu Nkole kakati mwakyoli twagambye Lwenzori amatooke agatava mu Nkole gava Lwenzori ente ezitava mu Nkole ziva Lwenzori embuzi ez'olulyo ziva Lwenzori kati mbuulira bo kye batugulako okusobola okukomyawo sente zaffe
Buganda yali badde singa obwavu singa amawanga agagitolodde buli limu ggwanga yetongodde. Kasooli gwe musinga okulya mu masomero wano. Era Lwenzori, eyo Lwenzori region. We mutagende muyita wano Mubende ne mugenda e Masindi. Kankubuulire mu Buganda, mu Uganda ffe tusinga okulya chapati. Mu Buganda? Mu Uganda yonna Buganda esinga okulya chapati. Esinga okulya chapati. Wawalala we bazirya. Busoga. Busoga. Yonna gyogenda kati waliyo abakola chapati. Naye ngambye okusinga zirya sigende tebazirya. Kati ngambaayo omusiri gw'eŋŋano. Oguli mu Buganda? Dakiika nnya. Ntalowooza. Okyalowooza. Mu bumanyi bwonna bw'olina ekitegeeza nti omusiri gw'eŋŋano wano mu Buganda teguliiwo. Eŋŋano tuzijja Busoga. Busoga ogiraba eyo nga njavu lwaleero. Senga twetongola nga ffe tetulina kye tutunda kiva mu nnimiro. Nga ffenna amawanga ageetolodde wano omulimu gwe tusinga okukola kulima. Busoga etukubisa emirundi egi. Ebiri. Bayina eŋŋano, bayina ebikajjo. Bayina kasooli. Bayina kasooli. Ne sukaali kitegeeza nti tumujja waabwe ekitundu ekisinga obunene. Bayina emicungwa, balima emicungwa eyo, bayina emiyembe. Kaali basebo ne bannyaba Abaganda. Kiki ku ebyo bye tugula ebweru ekyagaana okudda wano? Kanaye ne mbuuza ggwe omumanyi. Byasobera wa? Ffe tetudda. Ebirala byonna bidda wano. Okudda okimanyi. Okudda kwe kuteeka ekintu awantu ne kiroka. Ffe tetuloka. Omuganda taloka? Nakugamba nti Omuganda gyakoma okuba ne ssente, gyakoma okusembera ewala ne gyava. Omuganda gyakoma okuba n'amagezi, gyakoma okusembera ewala ne gyava. Kitegeeza tetuloka. Amagezi walina okugateekera mu nkola avaawo. Nga waliwo n'abaamusanga waayongerezaako mu mawongereze just kusaza katika akabiriiti. Ekibiriiti olwedde kisaanikira weekiri awo avaawo. Obusozi bw'olaba obwo obusinga apekisi zaabwo Bunga, Muyenga, mu bwavu Abaganda bwe tulina busingako Baganda. Bani baga nti be bagagga. Basembere ewala ennyo ne gye bava. Abeerawo nga we Mubende. Nga we Mubende. Nga we Butambala. Ngamba abeera e Kampala nga n'okuweraawera. Kati Mubende bali ntwa ekibuga nkisibuza bigere. Kati kankubuulire ne Mubende waayiriza baaweerere wala. Abazimbye amayumba ku obwo obusozi. Be Buloba. Be Wakiso. Wano Wakiso wano. Gwe kyoga nti ebyalo byayo byaliko baki okuba nti olwaleero babisala mu poloti nti awe baagaana okusenga okumpi ne Kampala ne basenga ne tusenga ewala takali alidde bajjajja ffeffe kyabaleete ne waffe Butambala Emayungwe eri baali bamaze okusengayo bannaabwe nga wajjudde ate bo lwaki baalize eno nga kabaka ali kumpi lwaki tebabeera ne kabaka okumpi abazzukulu be bavuddeko ne bagenda eri mu nsi etegeera kati njogera ku Soviet state gye nakugambyeko gye bayita Buganda. Ebitundu ebyali badde bisangibwa nga tebikyali mu poloti zitemwamu. Buloba yali baddeko. Maya yali baddeko. Kajjansi yali baddeko. Lwaki nti byali badde bisoose okusikiriza bannyini by'obutabivaamu. Ne kati osanga omuntu w'e Buloba kilomita 8 okutuuka mu kibuga nga naye yazimba Nateete. Asembere ekibuga. Naga nti obwavu buli mu nsi. Eno jjajjaawe gye yamala okusasulira. Ate yaleseeyo either apangisa oba yazimba walala byonna kuteekamu ssente. Obwavu kino nja kukiddiŋŋana nalabye bakwano bange ku gundi ne bagamba naye otujereganye si kyakujerega. Obwavu oba obugagga buli mu mutwe. Era nange bunnuma kuba nange omutwe gwange si gwe guli 100%. Naye n'obwabalala bonna bemmanyi bwe buluma wano. N'abagagga abagagga wadde nange ninamu ku busente obutono tebwenkana na bwa mulala n'obw'omulala tebwenkana na bwa mulala nga naawe obuubu olina atulaba naye bwonna wano we watusalirawo. Nina ekintu kye nayogera oba saakiggumiza nnyo naye nkiggumize kati kiriwa ekintu ky'okugenda mu banka okufuna looni nga amapeesa gakyankalanye mu mutwe kitwongera mu buziba. Kyongera tunnyika. Anti emmotoka eno eyiwa mafuta buli lw'ogyongeramu nga tomaze kuziba kituli kiyiwa mafuta oyongera kukwata ssente kitegeeze kwavuwaza bongera kuyiika kati kwata kituli kiriyo kizibikire. Nze nkugambye nti omuntu aleke e Buloba senga tewaliwo poloti ze batunda
nga bajjajjaffe mu 5 mwana balemerera okusengawo ne badde eno waffe ewale Butambala oŋŋamba nti awo ewaali watali bantu ng'ate Kabaka olwedde yali amaze okusenga wali Emmengo abantu baaliwo kakati ffe olw'amapeesa g'omuto okukyankalana ne tukwata ekkubo ne tugenda Bbunga ne tugenda Nateete nayo gye tukyankalanidde ngeno tulina kutemayo poloti mu mawanga gende Kenya wano esebo ebitundu ebisemberedde Nairobi nga ttaka ly'abantu era homesteads ozisanga nga ziri organized bulungi nakiraba ne Gaborone Botswana lwaki omuntu ettaka lya jjajjawe yasenga e Buloba ate alirekawo nti awo transport yali akola ludda waawo kuba nti transport yali amunyiga nti olwaleero ate oli ava eyibanda nga yeeta munyiga n'asibirawo so amapeesa ge gakyankalana ge tulina okutereeza gagendamu enfuufu batte nakugamba nti ne bw'ogenda mu banka ne bakuwola ssente ez'enkanawa nga si z'olina okufuna nazo zongera kukyankalanya era bangi zibasuula eddalu kyokka omutwe gwo bw'omala ogunyiga ne guba nga gusobola kuholodinga kakadde bw'okafuna era obeera stable bulungi kino kiri ku mutendera gwonna ku mutendera buli muntu alina obungi bwa ssente bw'alina okuba nabwo kuba nina omuntu gwe mmanyi nsobola okugamba nti mugagga okusinziza ku siteeti yange neyiye kuba alina ebizimbe buli akusinga aba mugagga naye manya naye abamusinga aba mwavu naye buli lwakwata ku ssente ozze oyagala kupangisa n'akuwa edduuka abulya nnaku 7 ebizimbe bye yabizimba oba yasikira bisikire njagala muganda waali bweru webale nnyo kaakati togenda awo wennyini wewali ekinyusi nkwagadde nnyo ate leero onyanguyiriza ssente ziri sizize za muganda we kyovola nti zimusuula eddalu tekitegeeza nti obungi bwa ssente obwo mu byafaayo bye talibairako ng'abusobola naye ezo zaafuna tezinnatuuka mu ziba zisuse ku zaalina okufuna ziteekwa kumukyankalanya era nkubuuziza nga tonnaba kuŋŋamba nti yasikira nsikire gwo ŋŋambye nti muganda we yabizimba ali bweru muganda we ali bweru kaakati muganda we bw'alikomawo yali taasoona okukyankalana yalinaso gwe eddalu tovola basenga muganda we taliiwo ojja bisanga nga biriko n'obupande not for sale lwaki abantu bamala kufa ettaka lyabwe ne ligendako not for sale naye nga babaddewo nga tebyaliramu kiri bulungi kubanga bano abasika bwe baba taata bwafiiridde nga amapeesa tegateekebwateekebwa kukwata bintu bye kubitereka mu mutwe gwabwe kubanga obugagga bwonna ne bw'ofunye ne bw'otannafuna omutwe gwe gubutereka oba nakyogera bulungi ekyo ne bw'ofunye ne bw'otannafuna omutwe gwe gubitereka buli lw'ofuna obutannaba kufuna kisenge mu mutwe either olina bitunda oba gwe okukyankalana kwegamba ekimu ku mmwe mukyankalana osobola okukyankalana ggwe n'oba mutamiivu buli mwezi abapangisa obajjamu kakadde oba bino by'ojjamu ssente byo byennyini okukyankalana bwe biba bizimbe oyinza nakulaba nga banka ye byataakinze kubanga wabiryamu ebbanja olw'okuba wakwata ekintu ekinene ekisinga ku mutwe gwo saagala kujjukiriza mukwano gwawe gwe nawa 5,000 nafuumuka okumala wiikisi 2 bwete otambula ku extra digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo tulina Honorable Kasibante Moses tuligomba twogera ensonga ez'ebyobulimi ate n'okulwana okulaba nga tukyusa endowooza zaffe n'endaba yaffe ey'ebintu ebibuuzo bye twebuuza bingi n'okusingira ddala olwaliro we tuli ku mwanya eno nti wabanga Honorable Kasibante Moses alina emwanya eri bweti gye nakulaze dda nti erina emitendera mingi kuliko emwanya eyengedde ebuulukusa obulungi gyagenda anojjola waggulu eyo abaana gye bali banoga ne kubaako emwanyi eya kyenvu kitegeeza nti yegenda okwengera ne kubaako eya kyenvu yenvu etandise okuyenvuyirira kitegeeza nti eri mu siteeti etambula ne kubaako eya kiragala ne kubaako ento eya kiragala enyirire ennyo ebeera ento ate ne kubaako ne kino ekimuli ekikakasa nti n'essaawa yonna kyanjulukuka emwanyi etonde lwaki yaabirina ate ng'ewaala gye tutambulira oli sizoni bweggwamu obwavu bwe butuluma tugamba anti sizoni y'emmwanyi yaggwamu twagala Honorable atuwa amagezi nti yakikuumya atya okuba nga ye emmwanyi ye ebeerako Honorable yes sir
nina ekibuuzo ky'omwami wano naye nga sinakigendako. Ensonga z'ennyinnyonnyodde njagala ombuulire. Emmwanyi ogifuula otya business? Wakati gwe business yo kulima mmwanyi. Okyusa otya emmwanyi okugijja mu musiri gwange ogw'emmwanyi neefuuka business yange ey'emmwanyi naye nga toli musuubuzi waayo? Omanyi business kiva mu kigambo busy. Ekigambo busy kyekiyita business. Kyekiva mu business. Ganti gundi bigatirawa. Busy kansooke nkyogere mu Luganda nga bwe nkitegeera. Kwe kubanga tolina budde. Ng'ebyokukola biyitiridde. Bagamba nti batte ali busy. Kaakati kiri ekikufuula busy neefuuka business. Business. Webale nnyo. Business. Manye ebigambo ebimu biva mu binnaabyo. Nina omuntu gwe nali ngamba nti W kiva mu nnukuta 2. V. U. Ze bayita ddaabo. W. Si ddaabo V. Naye era bw'okigamba ddaabo V oba okituuse kuba nazo bw'oziwandiikanga V n'oziwandiika W ennene eba ddaabo V. W entono eba ddaabo U. Ennyukuta gye tuyita wa. Nnukuta 2. Era omuzungu ffe tuziyita W abaagamba ddaabo U. G'osobola n'oziwandiika obuwandiisi nga tozigasse. Kati oba oyagala okugamba okuwandiika sebuufu. Gw'okozesa wa. Teekawo okuva ku B teekawo nti ddaabo U. Kyokka ne bw'oyagala okuzigatta kasita omaliriza ng'ogiwadde enjogeza. Ebyo biwanvu bijja kutawaanya. Kakati bize n'ensi. Emmwanyi ng'oyagala ogifunamu. Ekisooka gikkirize kufuula bize. Abatulaba. Omulimu gwonna si mmwanyi zokka kuba wano twogera ku obwongo bwaffe butereeza okuhandolinga ebintu ebirala bingi. Ekintu ky'ogaanya okufuula bize tukiyitanga bizinensi yo. Ekitakufuula bize. Ky'ogaanya okufuula bize tukiyitanga bizinensi yo. Bize kiva mu kubeera nga tolina budde olw'ekyo ky'okola. Kakati buli lw'ogaana ennimiro okufuula bize ng'ogendayo kulambula toga nti mojja ssente teba business. Business ky'ekintu ky'ojjamu ssente. So gwe ng'omu sooka okkirize emmwanyi ekufuule bize. Okufuula bize kwekola kutya. Wano sina kikolo kya mmwanyi. Kyesimanyi bwe kifaanana, kyesimanyi kye kyetaaga, kyesimanyi kye kyalidde. Tuli ku eka 9 n'okugenda waggulu. Zinfuula bize. Nene si wano wokka wennina. Naye wonna zinfuula bize. Bw'omala nazo zifuule bize. Bizinensi gy'olina okulyamu. Nayo erina kulya mu ggwe. Omu alya munne. Bizinensi erya. Waliwo amata g'abaana lwe gambula naye ng'ateege emmwanyi ngalina. Eno esobole okumpa amalala olulala abaana banywe. Kati nayo ngifuula bize. Wansi awo waggulu wano waliwo ebirina okugendako. Esobole okumpa byenjagala. Ate nange nsobola ogiwa byeyagala. Nziyitamu ne leero waliwo miti gye mpitako nengulaba nga gunkaabirira sinalya. Kati ate nange ne ngenda ku guli oguliko nange ne ngukaabirira yangu oyengere waliwo naye nange njala ennuma. Ffenna tuli bubi ggwe tuyimirizaawo. Kati ekintu ekyo twogera najjo. Oli yanga nti simanyi oli mologo oyogera otya n'emimwanyi. Njogera najjo ne ndaba nga gizeemu. Waliwo gye mpitawo ne nkuulakuulako wano ne ngugumya omuddo guno naye nkyanjija. Ogenda okulaba nga gusanyuse tegusigadde kyekimu. Kakati kiri ky'obuuzizza abantu lwaki mpisa awalala nga sirabawo mmwanyi zezimu. Ekyo kyebagwa. Ekisooka okukkiriza ennimiro ebafuule bize. Ekyokubiri nabo okugifuula bize. Naye kankuzeeyo kye twayogerako emabegako. Bw'oba oli mulimi wa mmwanyi kiki ekikutwala okusaakinga abavuzi b'empaka oba aba wrestling? Aseno. Kati nze ne firimu zensinga okulaba z'abalimi ba mmwanyi. Mulimu firimu ddala. Documentaries ez'amaanyi ddala
n'olaba abasajja Vietnam, Colombia, Brazil bwe bakola emmwanyi zintwalira ddala ebiseera obwongo tezibuleka kyekimu naddala zinyamba okujjamu obutwa bwe mba nfunye nazo ziyingira mu kifuba ngenda okulaba ne ngamba bino ebyokumanya omusajja omuwanvu asingayo mu nsi byali binyamba era ngenda okulaba obimbuuza nga mbyerabidde nga bakyabitegeera bulungi kubanga ono nayingizaamu abigoba kakati naddala abavubuka bannange mwewala okuyingiza mu mutwe ebintu ebitalibayamba twambukire wano twambuke wano kale wali abavubuka bano abanyirira ennyo boyogera nabo buli lunaku kati ono omugumya ki aliwa ono mugamba njija kubanga agamba nti jangu onjijjeko nsobola ate okuteekako esebo nemugamba atofaayo newe bunaazibira oyinza okuba nga oteredde obadde onyonyola abavubuka kyobagamba ebiseera mubimalire mu bintu bye mulina okukola oba bye mukola abamu batuwuliriza puroguramu ezimu ne bakola naye ebimu tebabiwulira ne bajjamu obulala ate obubasanyusiza bw'oba oli mubazzi kebera ku furniture olabe different furniture styles omanye nti kati nyongeramu kano ebiseera byo bimalire omwo bw'oba oli muzimbi fashion tezigwayo genda ku YouTube okwo ononyeko bazimbi banno olabe kye bagamba eno programu yaffe togisubwa nayo bweba kweri obwonge ina kyebuteekamu nekyebujjamu naye tugenda ku bintu byonna ne bitufuula nti tuli bamanyi naye nga tetulina na bumanyi bw'osobola kuyimirira mu banno n'obagamba kaati gwe weewuunya omanyiza ebifo ebyobuvunaanyizibwa byensinga okumanya byenkwatirwa ensonyi ng'ogyeko mu maaso g'abazadde bange amasinzizo era oluusi buli lwe mba nina byendaba ngamba maama wange nsobola omunyumizaako kuno bwe mala nti senga banyimiriza muzikiti nti tubuuzeeko nsobola obanyumiza kino kati bwe ndaba nga ansa nno ng'ekyo mbikkako ebintu byolaba buuza nti nsobola binyumiza ani obuvunaanyizibwa n'agamba omusajja mumanyi oba nange mbyeyambisa ntya bw'olaba nga tulina bw'osobola kubyeyambisa ebyo biveeko osobola okugenda mu maaso omukulu gwe bayita Andrew akampulira nozayo balinyonnyola akampulira awo yababa okunyonnyola Katonda yamuwulira ayinza okuba yawulira bazadde be oba yali talina mwana tudde wano mukasiikirizeho nayebo Katonda n'awulira abazadde akampulira osobole okumuddamu akampulira yayise ku mukutu yawereza email yawereza obubaka bwa email waliwo gwe njagala okubuuzaako wano oyagwe yawala okubuuzaako awo omulaba nga agira omunnyonnyole ampita Andrew naga nti banaye mwebale naye nange njagala genamu ayagala kusimba mwanyi naye naga nti ayagalira ddala emmwanyi eri nakabala eyaffe ey'edda pure robusta omutali mix yenna naye gyayagala okuzimba naye okusimba naye wajja asobola okujja ensigo ennungi nti nno omukulu Kasibantu oyo ku faamu yalinako oba alina gy'asobola okundagirira tekube emmwanyi eyaffe nakabala yegumira obudde weather embeera y'obudde ate eri resistant ku birwadde n'ebiwukawuka well ekisooka okukiyita mu bwangu nina benkolagana nabo bwe tukolagana abalina mother garden ne nursery beds abantu tebamanyi mother garden nti byanjawulo ne nursery bed naye mwanyi yaffe eno cutting tumala kugisimba kati ffe bwe tugisimba nga yakusalako ndokwa ne tusalako endokwa ze tutwala mu nursery bed so waliyo mother garden egisuplying so benkolagana nabo tuziri webali naye mwami akampulira n'abalala bwe mba njogera eri bannayuganda mbagamba nga tonnasalawo nti ngenda kusimba robusta sooka olabe ekitundu gy'oli kati for example owe Elgon region
Robusta ne bwana akusanyusa muveeko ekyo kitundu kya Arabica. N'abali part of Rwenzori. Naddala Kasese beyond Kasese bundi bujjo ekitundu ekisinga kya Arabica wadde bo byombi babirina. Bunyaruguru ate waliyo Robusta. So akampulira soko okakase mu Buganda typically Robusta tulina walinza kudda Arabica. Kakati so nasale nina byenkolagana nabo. Ojamu esimu. Esewo. Ojamu esimu yange. Mwogera ekyama. Emwanyi zino kanzinnyonnyoleko. N'abalala abatasobola kubanga bajja wendi oba okuga nti batuukirire enzi. Cuttings zetusimba katike ala lines ziri 10. Ye Robusta kamuyito omupya for a beginner. Omulongosemu mupya. Omulongose kiringe kigenda mu GMO. GMO oyinza oluya kivuna laga nti engetegete. Tezirimu enjingirire. Kijingirire. Bazi vumbula. Okuvumbula nno kwa science si kugenda bugenzi mu kibira. Kuwanvu. Ne bazizuula si bigete nti ziri grafted olibo mugamba nti cutting nti doza bazi grafting kirala budding kirala gitwale nti mwanyi eri cloned kwe kukwata sagala kukwata kano ka twig kuba sike ba cloning kwe kukwata ekiwakatirwa kino kye najjeko kano akameze wano akameze akawakatirwa kakati nengamba emwanyi eno ngensanyusiza kakati cloning kankyogereko mu lulimi olwaffe olwangu olulimi normally mwanyi zetubadde twasimbanga bajjajjaffe zaali nga za kulinda mutingo ogwo ne gusuula wansi n'asukula n'asimba abakugu bakizuula nti mwanyi eyo emeze teba as resistant nga kwevudde mutabani w'abatte ne bwe yali efuula atya tayinza kubanga alina complete 100% genes ezabatte abajjuulewe kyokka batte bw'omusalako olugalo n'oluteekako emikono n'oluteekako omutwe n'oluteekako amagulu n'oluteekamu obwongo olwo olugalo batte buli kyali put under the same conditions batte omwana oyo n'omutwala n'akula nga batte bwe yakula buli kyalyanga kye yalyanga n'ono n'akirya nga bw'olaba bwatte n'omwana bw'ajja okufaanana bw'anaaba batte mweru n'omwana ajja kuba mweru bw'anaaba mubbi naye ajja kubaamu ak'obubbi bw'anaaba mulungi nga batte omwana ajja kusigala nga muntu mulamu kati emwanyi eno bakatinga basala nsale olwasaze mwomu n'afunamu 2 oba 3 ayinza n'okufunamu 10 kati ekiba kiddirira kino nkoze kyangu kantu katono nnyo ka science kuteekako nemirandira ono put under the same condition ajja kufaanana oyo kw'omugje naye naawe bw'oliba oyagala kufuna omulala genda kwona ameze era osale tebasala bino biwakatirwa ebyaffe eby'omu nnimiro abalima emmwanyi yagambye mother garden bo balima nga balima za kukola ndoko kati tebeerako yeereeta buleesi ndokwa za kukola ki kakati lwaki cuttings kiri ekisoose nkinnyonnyola nti bayagala ku maintaininga clone gye baakola wonna we bagijja bannasayansi basobola okwongera okirambulula kakati lwaki cutting again emwanyi yaffe yali ekubiddwa akalwadde ke bayita coffee wilt disease kekali obutabi ak'obutabi kawuka kekalya omutima ako kawuka akawuka n'ekirwadde byanjawulo akawuka osobola n'okukalaba kalinga kavunza n'okajjamu n'okatta naye akalwadde tokalaba kawotolanga mpotole byonna nekala kati emmwanyi zino nze nayindowooza nti kano akalyanga akatima kali ako akasponji nti kekajeetera okuwotoka yonna osobola okukalaba ne wanaako tukatta n'okukatta ne nze nka wawalagi walagi ogenda omuyiwa ku kikolo omufuuyira kuno nedda walagi muteeka mu ccupa nekanywa emmandule nekagwa eri nekagwa mu mazzi sitole empanvuko kaakati kawiruti ako zino tekazikwata
So they era banasansi olusi bazita coffee wilt disease resistant variety CWDR. Coffee wilt disease resistant variety, something like that. So ze mwanye ezo naye nkugambye n'abalala batulaba nti sinziira mu kitundu ky'oli okusalawo osooka olabe mwanyi kyegendawo okubuuza kuno obenga buli kimu okitegeera bulungi. Kale bwe tutambula abanyabo ne bassebo bwetyo tugezaako munnange baga nti amagezi muliro bwegukuggwako ng'oyingirako mu nju ya neighbor nga nayo ofunayo tomanya bikuyamba. Nabe mwanyi oyina nnyingi kweziri zengedde ate twayogedde wano nti wadde kweziri naye muneeze tutunda zikendedde wabula sigwe weka ayagala okutunda waliwo nayagala okutunda wadde kyatunda takirina naye ng'akozesa embeera y'amagezi muliro kati ye n'agamba nti ebyokutunda ebikuggwako ogende wa neighbor. Omubbi omuwasaganya otya? Sembera wano kubanga nsemberawo olumpe omubbi kuba kati wano eka mwenda wobeerera eri ng'ono ali anoga ate tebo tebanoga in fact bawulula naye esebo anti akalina abiri esebo olonde ejjinja okukakuba nga kalaba nga nako kalaba. Ababbi babeera batuyiiya naye naffe nga tubayiiya. Era batawanyiza abantu bangi naddala mu bitundu bino ne ku kyalo kuno kwennyini olwakuba nsose ebimu byama security tebagyogera nnyo naye njagala tuleka ekyogerwa okulabula tekyenjagala okulabula njagala kyogera nagonjebwa kubanga kyo kya busungu. Manyi mbadde neetegereza nange ebya Putin mbigoberera lwana abaana atta aseka ayinza n'obutayogera naye ze tetuli ku ekyo. Tufunye amawulire agatwetoolodde ng'ababbi b'emmwanyi batwetoolodde mu kitundu naye naffe njagala okubategeeza ebyomunda si bingi nti tubeetoolodde tubeetoolodde ddala ate tujja kubakwata era simanyi bw'olabira essimu yange ojja ne tuboogeza abanaafuna omukisa be tujja okukwata abataafuna era tetujja bakwata gwe tutaakwata ayinza okutuuka okwegayirira nti munkwate ogenda bawa sente awo nabakiriza banoge kwawe oyogera bw'olwo kitegeeza ajja okubba yanaafuna omukisa n'enneema bw'aba bwati bwakitutte naye esebo basajja bange namaze dde okubayungula abantu njagala mukitegeere kyamaani mutegeezezaako kubanga mbadde nfuna amawulire abantu batigomeza nnyo abantu ebyange n'embiroope weerosi ebitegeere ne poliisi ngenda gigambayo mbadde sinnabakukubira osi buli wennina ennimiro zange ffe omubbi twamutaddeko bino omukono gwa 25,000 kati bw'oleeta emikono ebiri oba ofunye 5,000 olugalo oba akagere 15,000 buli kamu kati ate oli ayinza okuyiiya amagezi ye naddira obubwe omukono gwamaze ne bwaleeta bubwe kasitankakasa naye omutwe tetugugula omutwe tetugugula bannange era neero sinjigambye osigenda mugamba omutwe teguliiko bbeeyi omuntu andeetera omukono oguvudde mu nnimiro yange nga si gwa mukozi wange kuba mu nnimiro temuli kkubo mbagambye ate tekitegeeza nti sibasasula buli nnaku ze bagulinda naye eno nyongereza omukono 25 n'okugulu 25
obugere oba engalo 15 omutwe temuguleeta bannange tebajja basasula sigwagala kati abo betunaaba tukutte betutaakwate ebyabwe birala kale kubanga ejjoogo liyitiridde naye nina okwesunga nze Kamina nataddewo dda emikono n'okugulu kasita bibanga bivudde mwange tosasulira neighbor sisasulira neighbor bino bannange si batte nja kukubira ojje wano nkugambe nti sente z'omusajja zino nzimuwa sigula mutwe bafunye emirimu batandise dde okukola kyemmanyi era nabo beesunga simanyi lwaki beesunga naye kiba kibi omuntu kuba kati bwe tuba mu kyalo ng'eno abasinga abaliyo ne bwaba talina kapoloti taata we alina lwaki tolekako bikolo bya mmwanyi 10 era ekyo nojja ewamu n'amagezi naye kino okikoze otya kati ekyo kyekimu ku byanteesezaawo ebimu tulina kubiyiga naffe twayigira mu ssomero mwalimu embooko bo balinga tebatwala mukono naye nga siba kusiika kibooko n'ogaa yalabbi n'otula n'ogitakula naye kakati ate ono omukulu batukubanga tukyali bato omukulu tomukuba kibooko ne zimwiganya akabina kaaguma dda so ebyo ebiralo ojja biwulira nja kukubira mu bbanga siddene tonjogeza bingi manyi nina mukwano gwange yaŋŋamba nti ayina munneewe ayina mukwano gwe mukwano gwe wa luganda lwe yamugamba nti nze mmwanyi zetundira ku musiiri munnange ntunda mbisi kubanga yagenda okunoonyereza baali bamubba ku kyalo ali okunoonya omubbi nga wa mu nnyumba kale nga omubbi ali mu nnyumba yenaga nti kantunda embisi kati wendabira ng'egizeemu nga muyite waayi lubwama n'ogatwala mpa ezange sirina kizibu kubabba ezange teziriiko azibba mu nnyumba basala nsalo era ne ku kyalo kuno be batigomeza babatigomya bazinoga kiro kiro mu kubaawo naye nze ebyo byentaddewo nja kubafuna n'ekyalo kinaatandikira ate omubbi w'omwanya alumya kano twandi zino zitandise okugira kati akwata kano konna shu n'apakira mu nsawo onokudda ng'obutabi bwonna kuno kyenkubuulira nange ojja kulaba ng'omwana apakidde ekigere akireese tusibeeho nalebo ate mbasiibula mulaga wa njagala kwewola nkola ya Gaddafi abantu baffe ssebo obaagaliza okuwuliriza okulungi ssebo okuwuliriza bamaze okuwuliriza kubanga nakugamba Gaddafi abamawulire bamubuuza nti mukulu bannazimbabwe obasiibula ddi ye n'ababuuza Mugabe nti mwe bomba siibula balagawa banalina temuvaawo extra digest mugoba nsonga bwe tulina okubeera mwebale nnyo mwebalire ddala kale bwe tutambudde olunaku lero banyawo ne bassebo ate okutuusa omulundi omulala nga tulina Honorable Kasibante Moses nga twogera ebyo ebitugatta n'okulwana okulaba nti nno tukyusa endaba yaffe ey'ebintu n'okwongera okunyiga amapeesa gaffe tufunemu ekyo kye tukkiriza nti nno kyekigwanidde mbasiibudde mwenna banyawo ne bassebo akuume nze Sesanga batte the great Dan Mugoya ne Idris Lukwago tubadde Gomba.